Abakozi abakola ku luguudo lw'Entebbe Express Highway Kajjansi bali mu bweraliikirivu olw'Abachina abakozesa nga bagamba nti bayitirizza okubayisa obubi n'okubasasula ensimbi entono ze bagambye nti tezibamala mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Obuzibu bwe tulina nga baddereeva tufuna omutwalo gumu 12,000. Tebatuwa mmere, emmere tugijja ku mutwalo gumu 12,000. Transport batusala sente zaffe batugamba nti big boss wa Uganda yazitwala yabalagira okuzisalako bo tebalina etteeka lyonna lyebagenderako bwe bakugoba ng'okoze na 10 bakugamba nti no money. Bagambye nti basanga obuzibu obw'obutayambibwa nga bafunye obuvune obw'okulwala nga bw'oyesa okukola bakusala omusaala ne bategeeza nti bakola kinene wakati mu kuyingirizibwa. Oli waka sikirivu tebagikuwadde newesasulira sente za sikirivu ate n'okomonga n'ola protection bagamba nti ensimbi ze bafuna akasanvu buli lunaku ntono nnyo nga zino ko bajja ekyokulya okusasula ennyumba mwasula n'okulabirira amaka gaabwe. emmere nze yeegulira tebatuwa mmere Abachina. Akulira ebyokwerinda ku kkolero ly'Abachina erya China Communications Construction Company Samuel Karuhanga atulaze ekiwandiiko kye bawandiikira minisita w'abakozi nga balaga okwemulugunya olw'Abachina okubayisa obubi wadde nga tebaafuna kuyambibwa kwonna. Kubanga omwana alina enjala wadde nja kumukwata nga bbye ate yayagala musibo oba mutwale ku poliisi nga tafuna advance eyo sijja kukikola. Wengeza kuraisinga problem bagamba you stop go home. Yakulira abakozi ku luguudo ono Abbas Ali Mugisha agambye nti ensonga z'abakozi okubongeza ensimbi ekolebwako n'abasaba okubeera bakakamu. N'asaba minisitule evunaanyizibwa ku kulondoola ensonga z'abakozi okufaayo okumanya ensimbi ezisasulibwa abakozi. Kati nga pulezidenti wa Uganda ye bayinvesita be bajja bamulaga nti sente ze bagenda okusasula Abannayuganda sente nnyingi, naye Ministry of Labour and Gender tegezaako okunoonyereza nti kampuni ya China Communications Company yajja mu Uganda naye contract gye yasayininga ne gavumenti abakozi agenda kusasula sente meka. Ebyo nga biri biti abavubuka ba NRM abawandiika bammemba mu bitundu by'Emmende Wakiso beemulugunyizza olw'obutasasulwa ssente zaabwe ze baakolera mu kuwandiika. Tukera ku makya ku station okuwandiika abantu tuvaawo saa 12 twedisa lunch twedisa breakfast batugambye tuwandiikira mwoyo gwa ggwanga tebagenda tusasula. Bashimani bonna batusaba ssente tuzijjawa twatambula nju ku nju tusobole okukola omulimu gwa NRM. Olwaleero batusaba ebitabo batuwa mutwalo gumu n'ekitundu. Mwala bwani gw'oyinza okukozesa wiiki 2 ng'omuwa mutwalo gumu n'ekitundu. Balumbi ofiisi za NRM nga basanzeewo bekikwatako era olabye kamera ne beekweka. Olwo bwe yatuwa omulimu gwe musaba ssente zaabwe twagala yoyo yekka. Basaba abakulu mu kibiina kya NRM Wakiso okuyingira mu nsonga zaabwe. Bawoleza mbu tukolera mwoyo gwa ggwanga tukolera bwereere. Tubawe ddata simanya babikomyewo oluvannyuma bajja tusasula. Phoebe Nabagereka n'abo batusabye bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.